Yes, wali kubanga kwoli Redison TV nga bulijjo tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusaako ensonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nja kusaba kira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata akade ka notification obeere ng'ate tomisinga nsonga yonna. Bannayuganda bangi era ndeese emboozi oba ebigambo bye nalowoozeza nti bya makulu okuva mu musajja oyo amanyiddwa nga Nnumwamutwe. Omusajja ono y'omu ku bantu abavaayo ne baba nga tebeerya ntama aboogera ku nsonga z'obadde oyinza okuba ng'omulala yanditidde okuzoogerako. Omusajja oyo Nnumwamutwe ebigambo bye saagala otunuulire ye wabula njagala owuliriza ebigambo bye. Olunaku lwajjo twavuddeyo ne tukuwa amawulire wano ku Redison TV nti kisa kya Mukama Yiga munnakibiina ekya NRM amanyiddwa ennyo era nga singa seekyo abasinga obungi baali tebamumanyi. Yakunama nga wawerekerezaako ebigambo nti akunamira Baganda. Oba mujjukira ebiseera General Tumwine ng'afudde, ebigambo ebyavayo ne byogerwa, abaana nga bagamba alyose n'afa. Ebigambo bingi byayogerwa. Kati omusajja oyo gw'olaba kisa kya Mukama yavayo n'agamba Abaganda mukoze kino era nze mbakunamidde okuviira ddala ku Kabaka, okuviira ddala ku Kyagulanyi, okuviira ddala ku Tamale Mirundi, yagamba Luttamaguzi n'abalala. N'avaayo n'ategeeza kyabakunamidde era n'alaga n'amakugonyo. Olunaku lwajjo twataddeyo vidiyo naye ebyembi vidiyo eyo neeba nga ate yakwatiddwa mu vidiyo ne bagijjayo olw'ensonga ezo zoyinza okuba nga otegedde. So kakati olwaleero njagadde nkuleetere abamu ku bannankyukakyuka bye boogera ku nsonga eno. Nnumwamutwe agamba nti abakulu naddala mu Buganda nga bakulemberwa Katikkiro n'abantu abalala bwe mubanga ddala bye mwogerako ebyokugamba nti okuvvoola n'okukola ki nti ddala mubirwanyisa, muveeyo temukkiriza Uganda kubeera ng'egenda mu kino. Omuntu eyakunamira Kabaka, eyakunamira Abaganda ku media ensi yonna neemulaba nga kati mukulembeze ate mu Buganda. Bino njagala mbikuwe obiwulirize, wabula nga wembikuwa nja kukusaba gwe atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akade ka notification kakuyambeko okujjukiza tubeere nga tutambula ffenna. Olwaleero oyina mainstream medias ya Uganda, oyina radio, oyina TV. Kati ku radio zino okuli radio Kyabassa etuuka wala, frequency yayo etuuka wala. Kyabassa ye radio etuuka mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda wano. Kyabassa frequency yayo, mujjukire nti abakozesa TV batono kubakozesa radio. Abakozesa radio be bangi. Now omuntu nga Omugalaatiya foot soldier w'ab'ebitiibwa Bwanika bw'atuula ku mpewo za Kyabassa ng'ate bannayuganda abasinga bamumanyi wa Nuupu, n'avaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga n'agamba ekibiina kijjuddemu abawemuzi, ekibiina kijjuddemu abavumi. Ebyo si bye byobufuzi bye tugenda okuzannya ng'abaana bavuma buvumi bawemula buwemuzi bantu. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert n'atuula ku leediyo nga Simba ne bamubuuza ekibuuzo kye kimu nti abaana bo nga bavuma, abawagizi bo nga bawemula. Okiwuliza? His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'abaddamu mu nziramu etegeerekeka n'omusiru. Okiwuliza? Naye era ne bakulaga nti Nuupu kibiina ky'abavumi, Nuupu kibiina ky'abawemuzi, era nga bagezaako okulaga nti empisa embi, okuwemula, okuvuma kive nnyo okusinga bali abatemula, okusinga bali abawamba ne babuzaawo, okusinga bali abatulugunya. Naye bano abaana bakwata essimu n'ayogera oba n'avuma mubi nnyo okusinga bali. Kati naawe olaba nga olwaleero bakutunza mentality eyo. Okiwuliriza nti Nuupu kibiina ky'abavumi era ffe tetugenda kusobola kubawa bukulembeze, tetugenda ddiiringa n'abantu bavumi. Olwaleero n'okeera ku makya n'okwata omusajja kisa ky'amakugunyu eyakeera ku makya n'akunamira eggwanga, nga tannakunamira ggwanga n'asooka awemula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Nfuna bulungi nnyo. N'awemula empologoma ya Buganda wano, n'atakoma okwo ne yeeyambulira eggwanga n'aliraga amakugunyu aga raawundi agaliko n'ensalika. Such kind of people. Omuntu ajja n'akola ekikolwa ekyo eky'ensonyi
niyeyambulira eggwanga amakugunyu n'agakuba ebweru. Okiwuliriza? Grown up, ayina abazadde, ayina abazzukulu, bamuyita oba ayina n'abamuyita ssezaala simanyi. Okiwuliriza? Oba ayina abakoddomi simanyi, naye n'akubira amabina ameereere n'agakubira eggwanga n'atukunamira n'atakomuuko n'akeera ku makya n'ayagala okutomeratomera abantu. Nalongo Grace nkutumiddeko, n'ayagala okutomeratomera abantu eggombe eyo gy'afubutuka olw'okuba atambula n'ab'emmundu. Akatambi ako ndowooza mwakalabako. Omuntu y'omu n'ayimirira ku TV nga bamutunuzzaamu kamera n'alyoka awemula buli omu akina kutandikira kubatuula ku sekuritarieti ya NRM. Okiwuliriza bulungi? Najja n'atandika okutiisatiisa bannayuganda n'abagamba bwenna abaneenyigira mu kalulu tugenda kubakuba emiggo ng'ayimiridde. Ne bukya olwaleero n'okeera ku makya n'ogamba ekisa ky'amakugunyu omuwadde obwa Deputy RDC eggomba mu Buganda. Nekitegeeza gavumenti ya General Museveni tekomye kumanyiira na kujolonga Buganda wano, webula egezaako okwongera okukakkanya Buganda nti omuntu olwaleero asobola okusituka najja n'awemula Obuganda n'akunamira bannayuganda. Ezo ze qualities ezimumala okufuna office mu gavumenti ya Nakyemalira. Kati olwaleero kisa ky'amakugunyu Deputy RDC, naye nga bisaanyizo ki ebimuweereddwa obwa Deputy RDC? Kisa ky'amakugunyu yakunamira eggwanga, yajjamu engoye ne yeeyambulira eggwanga n'aziraga akabina. Okiwuliriza? Kisa ky'amakugunyu yawemula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'amukwata n'amussa wali. Olwaleero tumuwadde obwa Deputy RDC, si ekiruhula, si erushere, si embalala, wabula tumuwadde obwa Deputy RDC wano mu Buganda eggomba, wano mu Buganda. Era bannayuganda kubanga waba bamuwadde ekifo office ya RDC kitegeeza tegenda mu office eyo, tegenda gendamu ba NRM bokka, mugenda gendamu ebibiina ebirala, mugenda gendamu bannayuganda abalala. Okiwuliza? Kati olwaleero ningire office, munnayuganda yingire mu office omuli omuntu eyateeka amabina wabweru mu lujjudde, omuli omuntu eyawemula Ssaabasajja Kabaka, omuli omuntu abadde awemula ku TikTok. That's the government of NRM. Yeyo government ya NRM. Wano wenkugambira nti olwaleero babagamba abaana ba Nuupu bawemuzi, naye olwaleero fulu figa ekimutuusizza waali wonna okulinnya ennyonyi weyeewaanira, okukola ku radio station nga Soloti Media eyeeyita ey'abalokole. Okiwuliriza? Okutuuka mu office z'abaminisita mu gavumenti ya Museveni, fulu figa atuuse mu office ezo ng'ebisaanyizo ebisooka kuwemula, kuvuma. Olwaleero abaana bayingira TikTok nga bakimanyi nti fulu figa wonna waatuuse, obuganzi bwafunye eri ensi, kuwemula na kuvuma. Omugigi ogwo nagwo ne gujja ku TikTok ne gutandika owemula abantu, ne gutandika okuvuma abantu. Olwaleero yatandika okuwemula ng'akufunyeemu n'ebibala bye yeenyumirizaamu. Olwaleero akulaga nti abaana abavuma babi nnyo okusinga ye gwe bawa n'omulimu ku mpewo za Soloti Media. Olwaleero tokeera ku makya ne weewuunya nga Majambere, kubanga this is a government of hooligans, kubanga Majambere atambula n'ekisa ky'amakugunyu babati babiri, era ye bakaaba bwe bawaana Museveni bwe bakole effujjo. Kisa ky'amakugunyu ne Majambere batambula. Olwaleero kisa ky'amakugunyu baba bamuwadde obwa RDC. Njagala okitegeere nti ne ku makya bugenda kukya nga Majambere naye bamuwadde office. Be bafulu figa be bakwata ne bawa office nga babeebaza ki? Babeebaza mwebale kuwemula. Wano gavumenti ya Museveni muli akola ebyambyone gwe bakuza. Era Luwe yagenda natta abantu e Kasese baamukuza, baamwongerako lanka ne bamufuula Commander Land Forces. Ezo za appointments z'omukulu. Oba munfunye bulungi? Naawe kati njagala ekifaananyi kino tukijje wano okugamba nti Museveni yakoze bino byonna okwongera okukkakkanya Buganda
njagala nkuwe ekifaananyi ekinene gwe omuwagizi wa NRM gwe omuwagizi wa NUP bannayuganda mwena general nga muzadde abaana mulina abaana mu masomero naye abaana abo mulina essuubi nti bagenda kufuuka abakulembeze ab'enkya omwana olwaleero ng'atuula nga bamugamba omusajja yakeera ku makya n'akunamira eggwanga n'alaga eggwanga amakugunyu eyakeera ku makya nawemula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olwaleero ye RDC era bamuwadde office naawe njagala olowooze abaana bo bano guno omugigi omuto gwe muleeta gwe mwagala gubeere mu office mulowooza gugenda kusiigibwa kifaananyi ki? That's the broader picture. Kino kye njagala okugirayo gwe munnayuganda nti ebintu bino bwe binaabeerawo ne tusirika ne bituyitako ne bitambula ne bigenda tugamba gavumenti yabannakyemalira ebyo bye yirina okukola ne tutalema kuvaayo kwemulugunya ku bino abaana baffe be tulina abali mu masomero abaana be tuzadde kyefaananyi ki kye tubasiigira era lino ggwanga kiri lye tugenda okubeeramu erifaananako bwe riti ekyovula abaganda baffe tukomawo ne tubagamba nti gavumenti eno etambulidde ku ki? Okiwuliriza gavumenti eno ya NRM etambulidde ku ki? Appointments zikolebwa zitya? Kale bigambo bingi nnyo naye nasobodde nga nkugiramu ebyo ebitonotono nkugambye bye nalowoozezza nti oba oli awo biyinza okuba nga bikola sense kubanze mu bimu ebindeesezza ebigambo bya Nuwamu kwe kubeera nti yabuuzizza ebibuuzo ebiri critical ku ngeri musajja ono ani amanyiddwa nga kisa kya Mukama engeri gye bamuwaddemu ekifo nti ekyokumuwa ekifo si y'ensonga newankubadde bangi bakkiriza ebifo bya RDC tebyetaaga kubaawo mu gavumenti erumirirwa omuntu wa wansi bulabula n'ebirala naye ekisinga obukulu omusajja ono bwe bamuwa obukulembeze kitegeeza aba afuuse kyakulabirako eri abantu naddala abaana abato kati ddala abaana abato kyakulabirako kikaaki kye bagenda okufuna mu musajja ono eyakola bye yakola mwenna bye mumanyi nti era singa omuntu akola ebintu bwe bityo naawe bwe obukulembeze ogenda gamba otya omuntu nti abawo banga naye alina kyakoze ekyefaananyiza bwe kityo ate ye omunenye kubanga nga kyategeeza nti abakulu bavuddengayo ebbanga lyonna nga bagezaako okubeera nga babuleminga oba nga banenya nnyo abaana naddala aba NUP aboogera ebigambo olumu nga tebawemudde wabula nga balizoninze muntu kati ng'ebibaddewo mu bimanyi ku mukulu Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa kati ebintu ebifaananamu ebityo abakulu naddala emmengo bavaayo nnyo ne basimba Nakakongo era ne bakyaza n'abantu bangi abagenda okuvumirira kino kati ku kino nti omusajja yawemula yakunama ate nga bakunamira oba nga bawemula bali mu Buganda ate nga abantu babitiibwa mu Buganda nga kuliko ne Ssaabasajja Kabaka nti kati ate bw'omukwata n'omuwa ekifo ate era nga agenda saavinga mu Buganda kitegeeza ngeri ebigambo biwulidde wabyogedde era bino si bigambo byaffe si bigambo bya mukutu kuno wabula bintu bigambo by'abantu sekinnoomu wabula bino byengasseeko byo byange tosobola kuddira muntu akoze bikolwa bwe bityo n'omuwa okuba omukulembeze ekifaananyi kyogenda okuwa abalala era in fact bino bye biviirako abantu abasinga okuvaayo ne babeera nga nabo bavuma abantu abalala kye bayita okuvuma kubanga balabira ku bano omuntu tasobola kukola bino n'omwawaadinga n'ekifo n'osuubira abalala bamulabirako ate bo okukola ebirala ebyawukana ku byono. Horizon TV waliwo bali kubanga okyatugoberera na gyesobola okubanga gyotulabira ate na subscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna tuwuliziganya ate mu updates ezidda